Mu butongole olusirika lw'ababaka ba NRM abajja n'abo ba independence lukomekkerezeddwa wano engoma mu district y'e Nakaseke n'ensinkano ne ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni. Ebiteeso bingi ebikkiriziddwako ababaka bano omuli ebyo ebikwata ku byenjigiriza, ettaka, ebyobulamu wamu n'amasannyalaze. Kyokka bwe kituse ku kiteeso ekyokukendeeza ku nsimbi Uganda zeesasanyiza ku babaka ba paalamenti n'abakungu ba gavumenti ku ngendo emitala w'amayanja, ababaka tebakkiriziganyizza era bangi bawuliddwako nga bakiwakanya ekiwalirizza President Museveni okubiyingiramu n'ategeeza ng'ensonga eno bw'ejjaawo okusalibwawo mu kabondo k'ababaka ba NRM abajja akaawamu. And review of expensive foreign travel by government officials and MPs as a means of cutting down government expenditure to save much needed funds that can be diverted to other development areas. Therefore, in order not to disturb digestion, although me, I am very firmly, of course, Parliament is not the one which runs Uganda. I can put it to a referendum. And resolve this issue for once and for all. Because this Kisanja will not be a joking Kisanja. But now this is there for eating. Ekiteeso ekirala ekiyisiddwa kye ky'okkola enkyukakyuka ez'omuggundo mu mateeka agafuga eby'ettaka era nga babaka bangi bakiwagidde nga bagamba oboolyawo kino kinayambako abantu abazze bagobaganyizibwa ku ttaka naddala abo abeeyita abagagga. Politically, where you are, if you stand, not cheap popularity, because that was my problem with Nantaba. Nantaba was fighting for the landless, but she also added on cheap popularity. Even the ones who were telling lies, she would support them. No, don't support people who are telling lies. Only support the genuine people. Ate agenda kulaba nti tuyamba nga ba MP bwe tufuna ekizibu abantu abajja abantu ku mataka okulaba nga tusobola okuyamba abantu babeere mu mataka gaabwe nga tebasobola kujjako ku ttaka lyo. Ebintu bino by'owulidde resolutions ezizze oba ebyokuddamu ku bizibu bye tulina bizze nga tuteesaganya nga tumunnyonnyola tuwadde obudde okumunnyonnyola ebizibu byaffe. Oluvannyuma lw'olusirika luno okukomekkerezebwa kati ekibiina obwanga bukyolekeza kwani anaakikwatira bbendera ku kifo kya sipiika n'omumyuka wa sipiika wa paalamenti. Tukitegeddeko nti olukiiko oluddirira olw'oku ntiko mu kibiina olwa SEC lwakutuula ku lunaku olwokubiri olwa wiiki ejja okusalawo ekyenkomeredde ku bifo bino. Habad Ziwa NTV Akawungeezi.